Retired Colonel Dr. Kizza Besigye ategeeza nga bwali mwetegefu okuwagira yenna abantu gwe banaalonda okubakulembera okununula eggwanga kubakoye abantu okumwemulugunyaako nga balowooza nti ye kyekizibu. Kubanga bagamba nti Besigye yafuuse n'omulodi yagamba nti Besigye face y'olutalo. Bwabanga face y'olutalo efuuse enkonge mu kkubo ly'olutalo naye ekyuke tewali buzibu kubanga tetuli ku lutalo lwa bukulembeze. Nze nja kusigala nkeera nkola kye nnina okukola oba ndi mukulembeze oba siri mukulembeze wange eriyo. N'olwaleero sirina ofiisi nti eri awo owulira abantu bagamba alemeddewa. Besigye abyogeredde mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire olutudde ku ofiisi ye ku Katonga Road nga lwetabiddwako bannabyabufuzi ab'enjawulo okuli ne Road Mayor Ssaalongo Erias Lukwago. Bw'ati asabye bonna abawagira enkyukakyuka okwegatta balonde anaabakulembera era nti bbalaza ya wiiki gye inaatuukira bajja kuba basazeewo. Ky'okutabaganya abantu baffe n'okulaba nti we tutuukira ku Mande tulina pulaani endambulukufu gye tutambulirako. Agamba nti buli luki ebibinja ebitulugunya abantu bigenda byeyongera bweyongezi ate nga bikolebwa ebitongole ebyandibadde bikuuma abantu. Ng'obumenyi bw'amateeka obwo tebulina mu nsi mwe buli ekisobola okubukolako. Ayanukudde abamulumba nti takyali ku mulamwa n'abasaba nti mu kifo ky'okwogera bagolokoke beegattire wamu okulwanyisa embeera n'eddoboozi eryawamu okusinga okukimusaako nti be bamu ne Pulezidenti Museveni. Mwami Museveni bw'agenda ne wajja Besigye oba oliawo bonna kyeki bonna baveeyo. Kale embeera eyo nayo tulina okuginogera eddagala bw'ebanga efuuse enkonge mu struggle. Akomekereza asaba ebitongole okulina akakiiko eddembe ly'obuntu n'amawanga ag'ebweru okusitukiramu. Kwe kulaba nti eddembe ly'obuntu ly'Abannayuganda lissibwamu ekitiibwa. Ate Road Mayor Ssaalongo Erias Lukwago akubye ebituli mu kiwandiiko ekyafulumiziddwa akakiiko k'eddembe ly'obuntu ng'agamba nti bamatidde na byayogeddwa ssentebe wa Comedy Kaggwa. Ekwatagana ku Honorable Zaake n'ekwatagana ku Honorable Bobi Wine Kyagulanyi. Yakakasizza embeera y'obulamu bwabwe nti mbi nnyo naye kitwenyamiza nti bwe yatuuse mu kuki ekyokukolebwa okutaasa embeera n'obulamu bw'abantu baffe abo ate neevumbeera. Agambye nti akakiiko eddembe ly'obuntu tekakozesezza bulungi buyinza bwako nga bagendedde ku biragiro ebyassiddwawo amagye. Era bw'otunulira ekiwandiiko ku nkomerero ewaali badde nga we wali ekinyusi ekiraga nti n'olwekyo bino bye biteekeddwa okukolebwa. Ate Uganda Human Rights Commission egamba nti n'olwekyo ab'amagye baatugambye nti bino bye bagenda okukola. Alambuludde ne ku ngeri gye yasanzemu ababaka okuli Robert Kyagulanyi Ssentamu owa Kyaddondo East amanyiddwa ennyo nga Bobi Wine ne Francis Zaako Emityana. Anes Kyaze, Nation Mshad Narujja Executive Degree no Club KD TV.